Ennaku endala kirungi obanga oli mu buzibu n'okaabako, kubanga okaaba kulina kye tuyita benefits ennungi. Okay? So era de banyabo ne basebo, leero mu video yange njagala kubalaga lwaki okukaaba sometimes kibeera ne tuyita benefits, oba nako okukaaba kubeera ki okulungi. Okay? So obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba nti subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So okukaaba sometimes tubeera n'ebizibu nga bitukuyitiriddeko nosooka nowekwata ku mutwe n'okola ki. Okay? nga tolaba engeri gy'osobola okuva mu kizibu ekyo. So nganze omusawo ngamba nti sometimes kibeera kirungi n'okaabako. Okay? So bw'okaabako nti kirina benefit esooka nti waliyo abantu ababeera n'obusungu bungi. Oli nga awulira ayagala kukwata omuntu amukuba engumu oba amutte oba akole ki. Nti okukaaba kuno kuyamba abantu okola ki? Okukendeeza oba okukontrolinga obusungu. Okay? So muntu waliwo abasajja oba abantu nti bw'amala okukaaba bw'atu olaba nga akaakanye nga takyayagala kukola ki? Maybe okuba omuntu. So okukaaba kiyamba abantu okukontrolinga kye tuyita obusungu oba emotions, engeri gye beewulira mu mubiri. Then ekirala nti bwe tukaaba nti nga wano mu Uganda oba Africa nti bw'okaaba kiraga community zaffe oba abantu baffe b'omu kyalo nti weetaaga obuyambi. So bw'okaaba nti abantu bagamba ono omuntu ono alemereddwa yeetaaga tugende kole ki? Tumuyambe. So bwe tukaaba nti abantu bagenda kukola ki? Bagenda kutuddukirira gye tuli nti bagenda kukola ki? Bagenda kuyamba. Naye bw'obeera wali nga olaga ensi yonna nti bino osobola okubyekolerako, bino osobola okukola ki? Abantu bagamba oyo nga omuntu mugumu oba bino biki. Naye sometimes bwe tukaaba nti abantu bayinza okubeera nga ba neighbor bajja kutuddukira gye tuli nti bakubuuze nyabo ki ekyekusumbuwa, ssebo ki ekikusumbuwa. Then awo abantu tujja kulaba abantu abajja n'amagezi agakola ki? Agakuyamba okuva mu buzibu. Okay? So kibeera ne kituyita behavior attachment. Okay? So obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Naye twaniriza abantu oba ebitongole nti mujje mupatananinge naffe tweyongere kubanga tusomesa abantu mu byalo byaffe nga tubayigiriza ebintu ebikwatagana n'obulwadde bw'omutwe, kubanga million oba obukadde 14 bwana Uganda nti balina obulwadde bw'omutwe, naye abasinga tebamanyi nti balina obulwadde bw'omutwe. Ne 7 buli ku 100 abantu bano abalina obulwadde bw'omutwe nti abasinga babatwala eri abakulembeze b'amadiini nga tebanaba kubatwala mu ddwaliro. So kati twagala tube nga tureducing eyo gap. Naye nga bino bintu byetaagamu ssente, byetaaga okubiteekamu ssente nga ku marediyo, okay, eddagala, emmere. Okay? So twaniriza buli muntu ng'osobola okujoininga oba okutupataninga naffe, tukwaniriza ojjo ubeere naffe. So nga tugenda mu maaso nti bwe tukaaba sometimes tutuyambako nti okwewulira obulungi. Lwaki twewulira obulungi nga tumaze okukaaba? Nti bayinza okuba nga bakunyiziza maybe ku ssomero, omusajja wakunyiziza oba omukyala wakunyiziza sente, bw'ogenda n'okaabamu nti bw'omala okukaaba nti wewuliramu obulungi. Lwaki kino kibeera bwe kiti? Nti waliyo stress hormones bw'okaaba nti ziva eri mu maziga oba in tears, nti bw'okaaba stress hormones zivaamu ki? Ziva mu mubiri nga ziyita mu ki? Amaziga oba they come out from your what? From your tears. Okay? So then ekirala nti abanasayansi nti batunulira nti okukaaba kiyambako abaana okwebaka obulungi. Okay? So research egamba nti ababebi abakaaba nti beebaka obulungi okusinga ababebi abakoze ki? Abatakaabyeko. So research ekyagenda mu maaso lwaki babebi abakaaba beebaka obulungi
okusinga ba baby abatakoze eki abatakabye. Okay, then ekirala nti tulina ebika by'amaziga nga esatu nti waliwo ekika bw'okaaba nti kirina we kituyita antibacterials oba waliwo chemicals eziva mu maziga go nezijjako bacteria oba bwe tuyita germs buyinza okubeera ku maaso ne bukuleetera obulwadde bw'amaaso. Okay, so bw'okaaba ojja kulaba nga obugerms oba obuntu obutuleetera okulwala nga bukola ki nga that tears washes it away. Okay, then ekinasembayo nti bwe tukaaba tubeera nga kiyambako improves our vision nti bwe tukaaba nti tubeera nga tusobola okulaba obulungi. Lwaki? Kubanga waliyo amaziga ago omubiri gwe guproducinga gyetuyita tears o waliyo kyetuyita basal tears. Okay, so omuntu wakaaba aga amaziga gaje ne galongoosa amaaso go oba nga waliko obukyafu oba waliwo obuwuka obuguddemu mu maaso go ne bugajjako then nosobola okuba nga olaba bulungi. Okay, so ezo benefits z'okukaaba. So sometimes oba nga oli overwhelmed by issues olina problems kibeera kirungi n'okaabako. Oyinza okuba nga ofiiridde omuntu wo nga tosobola expressing yourself naye kiba kirungi n'okaabako togamba nze ndi muki ndi musajja mugumu ndi mukyala mugumu ndi mwana mugumu. Nedda, kirungi eri obulamu bwo. Naye nga nsembayo nti waliyo okukaaba okumala ebbanga ddene nti nakyo kiyinza okubeera ekyobulabe eri obulamu bwo nti bw'okaaba kaŋŋambe n'okaaba olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu wiiki enamba okyakaaba wiiki bbiri okyakaaba omwezi gumu ng'okyakaaba nti si kirungi eri obulamu bwo nti oyinza okuba nga obatolinga obulwadde bwe tuyita okuyongobera oba depression. So kikwetaagisa okulaba omusawo omukugu omutendeke akolagana n'ebintu by'okola ki obulwadde bw'omutwe nti asobola okuyamba oba osobola okugenda wa kansala n'akola ki n'akuyamba. So obanga oyita mu obuzibu nnyo nti gendako eri omusawo akuyambe. Musawo akola ku bintu eby'obwongo. Obanga tolina personal doctor nti enamba yange eri awo nsobola okuyamba engeri gy'okuva mu kukaaba okw'obulijjo. So neyanziza nnyo okulaba video yange. Obanga waliwo kyoyizeemu wano nti oyinza okusubscribinga ku channel yange ng'obeera nga olaba video ndala nga nzikola, then osharinge n'abantu abalala nti basobole okufuna buno obubaka kubanga twagala bamanye nti ebintu ebikwatagana n'okubulwadde bw'omutwe. Okay, so twaniriza n'ebitongole abantu okujja opatanalinga naffe nga basupportinga our community mental outreach programs. So enamba yange eri awo banga waliwo kyewetaaze, please feel free to get in touch with me. So mwebale nnyo kambalayo mu video yange eddako. Katonda abakuume.